Uganda akawuka ka mukenenya kasooka kumanyibwa mu butongole mu mwaka gwa 1982 era nga kasooka kuzuulibwa mu disitulikiti y'e Rakai ne Kasensero. Wabula akawuka kano kaasaasaana mangu nga we gwatuukira omwaka gwa 1990 kaali kamaze okubona eggwanga lyonna. Okusinziira ku Dr. Sembatya Arafat okuva mu Kampala Family Clinic Nsambya, nga mukenenya amaze okukakasibwa mu ggwanga yasaasaana mangu olw'embeera ey'okucakala n'obutafaayo bannayuganda gye baali bawangaaliramu ebiseera ebyo, era abawerako baalugulamu obulamu olw'obutamanya. Abantu engeri gye baali mu kucakala n'okwongera n'embeera y'olutale yaliwo ebiseera ebyo ne weesanga nti akawuka kano kaasaasana mangu ne kayingira ebitundu ebirala. Ono alambuludde ku nsonga lwaki akawuka ka mukenenya katta abantu abawerako mu myaka egyasooka nga kaakazuulibwa mu ggwanga lyattu. Ono alambuludde ku ngeri obubonero gye bweyolekamu obwalaga nti omuntu akwatiddwa akawuka ka mukenenya ate ng'okukeberebwa kwabeeranga kutono nnyo. Immunity omuntu yaggwangawo mangu nga ne opportunistic infection endwadde ezikwata omuntu ng'alina obutufaali obutamala mu mubiri nga weeyoleka mangu. We twogerera abantu abawerera ddala akakadde kalamba n'emitwalo 4 be bawangaala n'akawuka ka mukenenya mu ggwanga, wabula nga ku bano akakadde kamu n'emitwalo 2 be bali ku ddagala era nga kasinga kuba mu bantu abali wakati ow'emyaka 15 49. Wabula Dr. Arafat Sembatya agamba nti Uganda y'emu ku mawanga agasinga okubaamu abantu abatawaanyizibwa akawuka akaleeta mukenenya. Bw'otunuulira mu nsi yonna, Uganda eri yakumwanjo nnyo ku bantu abalina oba abatawaanyizibwa akawuka kano akaleeta mukenenya, omuli nti ng'oggyako South Africa n'ebitundu by'amaserengeta ga Africa, Uganda kumpi ekwata ekifo kya 5 mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Dr. Arafat ayongerako nti omuwendo gw'abakyala ogulina akawuka ka mukenenya guli waggulu bw'ogeraageranya n'ogw'abaami, era ng'agamba nti abakyala be basinga okusaasaanya akawuka kano. Ono alambuludde ensonga lwaki kiri bwe kiti. Weesanga nti omusajja n'omwami bw'okwata omukyala ng'alina talina akawuka ka mukenenya n'asisinkana omusajja ng'akalina, emikisa gye gy'okufuna akawuka ka mukenenya gyeyongerera ddala, gikubisamu egy'omusajja emirundi 2. Gavumenti erina ekiruubirirwa eky'okumalawo akawuka kano omwaka 2030 we gunaatuukira, era nga Dr. Arafat aliko by'alambuludde ebikolebwa okusobola okulaba nga kino kituukirizibwa. Waliwo ebintu ebyakyusibwamu bingi nnyo, omuli okwongera okumanyisa bamaama bw'aba maama alina akawuka ka mukenenya okuba nti batangira maama okuba nti asambuza akawuka ka mukenenya kano eri omwana. Ensonga ey'okubiri mwe muli okuba nti okukebera kweyongerera ddala mu malwaliro aga gavumenti, n'okugezaako okulaba nti gavumenti essaawo okukebereza okw'ekikungo, okukubiriza abantu okukebera okw'ekikungo, ne wabeerawo okukebera okuli mu ttuluba eryo. N'ekirala okwongera okwanguyiza abantu okufuna obuweereza obw'okulaba nti bafuna obujjanjabi obwekwasa akawuka ka mukenenya. Wabula olwa tekinologiya agenza akyuka ensangi zino, ebintu bingi bikyuse, nga kati kyangu nnyo omuntu okukeberebwa n'amanya bw'ayimiridde, era nga bw'asangibwa n'akawuka n'atandika eddagala mangu ddala, ekitaaliwo mu biseera eby'emabega. Tulina abumu okukebera akawuka ka mukenenya okayisa buyisa mu kamwa nga teweetaaga na kufumita, ng'okayisa buyisa mu kamwa ne kakubulira nti oba olina akawuka ka mukenenya oba tolina. Kimanyiddwa nti singa omuntu azuulibwa ng'alina akawuka ka mukenenya aweebwa eddagala lya ARVs okusobola okukakkakkanya oba kaweweeza. Wabula wakati mu kulwanyisa akawuka kano wamu n'okutangira okusaasaana, abakugu mu by'obulamu baliko eddagala ery'enjawulo lye baazuula erisobola okukozesebwa okuli PEP ne PrEP. Nga muli bafumbo, ng'omu alina ng'omulala talina, naye nga mwaliyagadde okufunayo ezzadde eddala, tukussa ku ddagala nerikuyamba okutangira. Dr. Arafat era alambuludde ku nkozesa y'eddagala ery'empiso erikozesebwa okutangira n'okuweweeza akawuka akaleeta mukenenya. Empiso eno eyogerwako abantu bajanyiriza mu ssanyu olw'ensonga nti eriko emiganyulo mingi nnyo abantu gye baali batunuulira, naye ng'okusingira ddala yali eyambako ku bantu abalina akawuka ka mukenenya nti ekola ebintu 2. Eyambako omuntu alina akawuka ka mukenenya
neyambako n'omuntu atannakafuna okwetangira. Ng'abakugu mu byobulamu bwe bazuula eddagala ery'okugema endwadde ez'enjawulo gamba nga polio, measles n'endala, twagadde okumanya lwaki tebazuula ddagala lisobola kugema kawuka kaleeta mukenenya. Obutonde bw'akawuka ka mukenenya kuzibu nnyo olw'ensonga ko ng'akawuka keeyubula, tubatuyise mutation, nti keeyubula buli kaseera. Akawuka akaleero n'akenkya n'akawiiki ejja n'akomwezi ogujja kagenda keeyubula. Okweyubula ne katasigala kye kimu. Kati bwe tukola vaccine nga leero efaanana nga bwaligambye ekikopo, tugenda okukeera enkya ng'akawuka keeyubudde ate kafaanana essowaani. Wabula Dr. Arafat agamba nti bakyagenda maaso n'okuzuula eddagala ettuufu erisobola okukozesebwa okugema abantu obutakwatibwa kawuka kaleeta mukenenya, nga wano atutegeezezza nti essuubi weeriri. Kati bali mu process ya kwongera kukakuŋŋunta okulaba nti side effects oba obulabe obuyinza okuva mu kukozesa vaccine eno tebuliiwo. Obadde okimanyi nti waliwo ekika ky'abantu abatasobola kukwatibwa kawuka kaleeta mukenenya? Bano Dr. Arafat abatunnyonnyodde, wabula agamba nti batono ddala era tebasangika. Wali abantu abamu nga Katonda yabakola nga ku butofaali bwabwe oba ze tuyita CD4 oba ze tuyita obutofaali bw'omusaayi nga waliwo ekirungo kye batalina gene oba ndagaluulyo eriyitibwa CCR5 gye bayita gene eyo nga tebagirina. Kati gene eyo omuntu aba tagirina, akawuka kano kaba tekalina we keekwata. Dr. Arafat Ssembatya akubiriza bannayuganda okwekebezanga buli luvannyuma lwa myezi 3 okumanya bw'ayimiridde bwe kituuka ku kirwadde kino. Ono era akubiriza abo abeekebeza ne bazuulibwa nti balina akawuka akaleeta mukenenya okutandikirawo eddagala. Patricia Mbabazi, KSTV, Agaleero.